Ku ntandikwa ya wiiki eno ab'oludda oluwabula gavumenti ya kuno beesuula mu jjulume ne batandika okusimba ebitooke n'emiti mu binnya ebiri mu nguudo ez'enjawulo wano mu ggwanga nga bano bakulemberwamu Dr. Kanokiza Besigye, Pulezidenti w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu, Lord Mayor wa Kampala Ssaalongeriyasi Lukwago wamu n'abalala. Wabula bano poliisi yabalabuukirira ne basibira mu nnyumba zaabwe kyokka ye Bobi Wine yagitebuka nga ne gye buli eno akyatalaga Uganda nga ne wetwogerera ali Jjinja kyokka ye Lukwago ne Besigye baabasibirayo era nga abakuumaddembe bakyagumbye ebweru w'amaka gaabwe. Leero abalwanirizi b'eddembe babukeerezza Nkokolo okugenda balabe ku Dr. Besigye nga bamwetikidde ebintu omubadde amatooke, enkoko, soda wamu n'ebirala, wabula abasirikale basoose kubagaana kuyingira era bakira basinziira bweru ne boogerezaganya n'abali munda. Oluvannyuma bakkiriziddwa okuyingira n'entwala yaabwe gye babadde beetikkidde Dr. Kanokiza Besigye ng'ono abasiimye olw'okumusuulira omwoyo ne bamutwalira ku kamere. First of all, I'm extremely grateful to these young leaders who have braved the way to here where I am barricaded. Wabula Dr. Besigye avumiridde ekyabakuumaddembe okuzingako amaka gaabwe ng'agamba nti kino kikolebwa kubatiisatiisa bave ku mulamwa awo gw'okulwanirira eddembe lya bannayuganda, wabula n'ategeeza nti si baakuweera okutuusa nga bannayuganda bafunye ebyo bye beetaaga. So it's a struggle that has been going on. It's a struggle that indicates the fear within the Museveni NRM junta. I am not an armed person. This struggle is about the people, ordinary people, regaining influence and power in the country so that they can then have an equitable share of services and resources. Agumiza bannayuganda obutatya n'okuva ku mulamwa wabula beewala ebigambo ebibungesebwa n'ekigendererwa eky'okubaawulayawula. And it's those that they now fear we can rally to cause the changes that are extremely necessary in our country. Babagenyi boogedde ensonga ebatutte ewa Besigye ne beebaza Katonda akyamukuumye nga basabye ebibiina byonna ebivuganya gavumenti okwegatta bibe n'ekigendererwa kimu. Tusanyuse nnyo okujja ne tulaba ku dokita waffe we bamusibidde ewaka, tumuleetedde kamera alyeko ne tumulabye gy'ali mulamu era tukakasa bannayuganda gy'ali sitwaga ekyagenda mu maaso. Kino kitono nnyo. Tumulabyeko mulamu naye amagye ne poliisi biri ku gate ebimukkiriza kukola ki fuluma. Matias Sekanjako yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV aga leero.